Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu's Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi, chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Okay, nkuwaniriza omulabe wa Lugonvu's Show nenkobaza okubanga otwegasseko olunaku olwaliro. Abatambuza omwezi muyogeyoge waliwo abafunye ebizibu ebyenjawulo ate n'abo abafunye obuwanguzi waliwo bangi abali disappointed ng'otuuka n'ogamba nti yiisa amanya nti kigenda kubeera bwe kiti. Ebiseera ebisinga buli kusoomozebwa kutufuna kibeera kitundu mu lugendo lwaffe, naddala bituyamba kuyiga na kubeera abavumu n'okusengejja mikwano oba mu bantu betambula nabo mu ngendo. Ebiseera ebisinga tokaabiranga muntu gw'ogamba nti wali omusuubiramu binene byereere naye nga takyabikuwa bye wali omusuubiramu. Oyo olugendo lubeera lukomyawo. Nkigamba nnyo abantu emirundi mingi nti bw'obeeranga n'emikwano 10, omukwano gumu ne gukulyamu olukwe n'oyita omwenda n'obaga nti ndowooza mulaba kyankoze. Omwenda ne bagamba nti guma oyo mubi. Omulala n'agenda n'oyita 8 ne bagamba kyekimu n'obagamba kyekimu. Omulala n'agenda n'oyita 7 ne bagamba kyekimu n'obagamba kyekimu. Era omulala n'agenda n'oyita 6. Omulala n'agenda n'oyita 5 nga bajja bakuvaako gye walowoozanga emikwano ogenda okulaba ng'osigazza 2. Egyo 2 tutabwana kugiyita kubagamba nti ndowooza mulaba gundi yatuvaako ne gundi nanvaako ne gundi nanvaako teyandibadde oyo. Bano bajja kugumya nga bagamba nti oli mubi naye ne kubbo kuliko agenda okgenda. Kitegeeza ki? Ebyo bye bantu bye tutambula nabo. Kitundu ku bulamu abantu bwe batyo. Ne bano abagamba nti nze wendi ndi mukwano gwo bali ababadde mikwano gyo bagenze baveeko nabo bajja kgenda singa akaseera kaabwe ak'okgenda kanabanga katuuse. N'olwekyo tuyige nnyo okulivinga that independent life nga tuliwo ngaffe oba weebali oba tebaliwo ng'olina okubeerawo. Kubanga bwona alinda babeerewo bajja kudisappointinga nnyo nga gw'obadde osuubira nti gundi agenda kunnyamba mu kino takikuyambye. Ate n'okuyamba ffe kennyini abantu bangi nali nkyebuuza nti lwaki abasajja bangi n'abakazi bangi si be bali awo bobamukirako nti akuyambe n'akuyamba kubanga bayambye ne bakoowa. Ensi eno ne bwonaakeera ku makya n'okola ki ng'ensi yakukyawe bayakukyawa. Gw'oyambye olwaliro enkya ajja kwogerera birala ng'alinga gw'otawangako wadde 10, ng'alinga gw'otajjanga mu nvuba, ng'alinga gw'otayambanga kuva ku ddala limu kudda ku ddala ddala. Ne kitukomyawo nti bw'oba oyamba tosuubira okusiimwa. N'olwekyo yamba ng'okijja ku mutima gwo. Bw'owulira ng'omutima teguliiwo kuyamba kireke. Olunaku olwaliro njagala kusookera ddala okwebaza omukulu Hajji Miss Kigundu. Uganda tubadde mu kaseera akazibu nga amawanga gonna aga Africa ne bwe gafuna obulwadde obukambwe obutagakkiriza kutegeka mpaka za Africa Cup of Nations nga Uganda yeesigaddeyo tetulina busobozi kutegeka mpaka zonna. Ekisaawe kye twalina ekya Mandela National Stadium Namboole kyatuuka tekyasobola kutegekerwamu. Tubadde mu kaseera akazibu nga Uganda erina ekisaawe kimu ekya St. Mary's Kitende eky'omukulu Lawrence Morindwa kya bwannannyini ng'eggwanga nga gavumenti erina kisaawe kyonna. Ekisaawe kye tulina ku lwaliro ekirala ekyogerwako ky'ogamba nti kati kino basobola okutegekerawo empaka ky'ekisaawe eky'e Nakivubo Memorial Stadium ekiri mu kuzimba omukulu Hajji Miss Kigundu. Naye eyo si y'ensonga. Wabula ebiseera ebisinga be bantu endaba gye balabamu ebintu. Ne bw'onaakola ebirungi ebiri bitya, ne bw'onaazimba n'ogamba nti sente zonna nziwaddeyo nzimba ekereziya ey'ekitundu, waliwo ajja okujja nga tataddeko wadde ettoffaali agambe nti oluggi lwataddemu nga lunafu
abantu baliwo criticizinga. Mpulidde ebigambo bingi ku kisaawe ekyo ne nzijukira emabega wali nti kyali kiyimiriziddwa nga tekyategekerwamu mpaka zonna ziri ku mutendera gwadde gwa ggwanga. Kyatuuka akaseera nga balonderamu basentebe ba byalo ebiri mu Kampala ng'abagoba ba taxi n'ababodaboda mu basinkana si bwe gwali. Ndowooza ky'ekisaawe kyekimu ogumu ku mikolo gye kyasooka okukola kwali kulonderamu omukulu Mustafa Mayambala ku bukulembeze bwa taxi. Awo ekisaawe ky'e Nakivubo bwe kyali kituuse. Naye nga ne bw'ogamba nti bateekemu omupiira gwonna tekisoboka. Nga bw'otuukako mu toilets gwe kennyini osiba zipu n'ogamba nti nedda sijja kufuka. Akaseera kaatuuka nga abamu batya mu toilets eri emabega ne bagamba nti katufuke ku kisenge. Akaseera ne katuuka nga ne ku kisenge tesobola kufukako. Mwagendangayo nga waliwo enteekateeka endala eziriwo n'otuuka ku kisaawe nga ne bwe wandidde waliwo empitambi ng'efuuse empuku. Uganda tebadde na kisaawe kiri ku mulembe. Nga Namboole ye ebyamutuukako mwabimanya. Naye unfortunate okuba nti Nakivubo atuuse watuuse. Oli naga nti ekizimbe kino ekisaawe kino kyazimbwa bubi. Kiruddewo. N'omugamba weero kiruddewo. Ekisaawe ekiri mu buwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi nga bw'okiraba ku screen yo kiruddewo. Ennyumba yo gye watandikako etuuseewa. Akayumbako ak'ebisenge ebisatu ke watandikako katuuseewa. N'abamu kakyamulemye okusitula. Ndowooza tusooke tusiimeko we twetaaga okusiima. Tugenda okucriticizinga ebiseera ebisinga twakikwata bubi mu Uganda nti omuntu ayogera ennyo y'oyo alengera ensobi zokka ezibeera zikoleddwa. Yabeera omugezi ku lwaliro. Gw'atalaba nsobi tobeera mugezi. Era omuntu bw'akeera ku makya n'ayogera n'asensula wano n'asensula wano oyo y'ayogera. Naye wakati ng'amaze okwogera mugambe nti eddoboozi eryo ly'okozesa singa wali kozesa olinga Nakivubo mufu nga tewali avuddeyo tuyamba kumuzimba kirungi. Tuli mu kuvuba Nakivubo abamu naye nga n'ekisaawe ekyali kya Akibuwa Stadium kibayisizaako omutitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi kyasiraana. Bagenda okukola okunoonyereza nga bazimbamu katoyireti kokka nga nako kajjula ku ssente za gavumenti. Naye tuli ku kino nga tekuli wadde ssente ya gavumenti kubanga ebya gavumenti bw'olindira okuyamba otuuse okusulawo. Nze nja kugivinga credit, not even a credit but distinction, eri omukulu wa Miss Kiggundu. Tukkirizeeko ebimu nti Uganda kati esobodde okufunawo ku kisaawe. Kyetusobola okugamba nti tuyingidde mu kisaawe weetuli tulabye omupiira. Nti omusuubuzi yakedde ku makya n'akola ku ssaawa 9:10 n'aggala edduuka lye agende alabe Sports Club Villa ng'etunkano Nuparaka Nakivubo. Naye tubadde mu kaseera nga Mwami Lawrence Mulindwa bw'aggalawo n'agamba nti sigenda bakkiriza Uganda terina kisaawe kirala weetegekera. Kisaawe ki? Mwami Mulindwa bw'aggalawo n'agamba nti sigenda kutegeka ne ttiimu yange Vipers egenda kusamba. Tutuuse akaseera nga Uganda Cranes bwenakyaliza e Uganda tulina kwebuuza ku Mwami Mulindwa nti tolinayo mupiira gwa Vipers kubanga kyabwa nannyini ebyo bye twagala. Anseeri nti nedda tusiimeko ge mazima. Bwe tuba nga tufunye abantu abasobola nti gavumenti ng'ekyebase ffe katusituke tukole kino ne kino tusiimeko olw'ekyo. Otuuka mu kisaawe nga kiwa essuubi, otuuka mu kisaawe nga kiwa essanyu. Naye bw'okeera kwanjira nti kiruddewo nnyo okukolebwa, kiruddewo okuzimbibwa, ennyumba yo wagimaliriza. Wangi? Kiruddewo ennyumba yo wagimaliriza oba nayo tonnagizimba. Tuli ku project eya billions and billions of money. Okuliticizinga omusajja agirimu ataddemu ssente ezize. Naye nga gwe ne bwe bagamba nti kale gulako emitayimbwa 15 tolina busobozi bugula mitayimbwa 15 ge mazima agakaawa. Ne bwe bagamba nti gula emitayimbwa 10 egiri mu kisaawe ekyo kwe kitudde tolina busobozi. Naye ebyo byonna tobiraba. Ebyo byonna tobiraba kiruddewo.
bandi kizimbidde mu bbanga ki okusinziira gwe kuboolaba era ng'omukugu kyandizimbiddwa mu bbanga ki? Mikwano, si buli kintu tulina ku criticizinga nti acriticizinga yaba mugezi nedda. Era ogenda okulaba abantu aboogera mu positive way baali bazimbyeko ku zaakedi ne ku bizimbe ebinene ne bamanya buzibu ki na buzito ki obukirimu. Tugenda kutuuka akaseera ng'omuntu bwe yandibadde ayagala okugamba nti kankwate ssente zino nzimba oluguudo nkole kino ne kino tukole kino, mutuuka ne muga nti ebya Uganda nti bajja kunvumira bwereere. N'abantu beekyawa naye kibadde kitusanyusa ki ekiringa Uganda terina kisaawe ku lwaleero? Kubanga mu kaseera kano Uganda terina kisaawe. Kiri luddawa wange? Ky'ogamba nti kino kiri ku mutendera ogweyagaza. Nagenda okulaba nga n'abakulu ab'e Masaka basitusenga baga nti banne ne Masaka Recreation Ground nayo tugitereeze. Naye bameka abalina obusobozi okugizimba? Ebiseera ebisinga twesule tugendeko mu bintu bino ga nti nga ne bakuwa omwaliro gumu bwe guti entebe ezisookawo kwe zitwa ne nti kacyogo guzimbe nedda. Omusajja ne bwakeera ku makya n'agamba nti bannange nkivuddemu gavumenti etandikirawo awo ekyo we kikoma. Ne bwagamba nti nkivuddemu bannange bannayuganda musonde mumalirize ekisaawe kyammwe nze byonna mbivuddemu, buli omu atandika kwekuba ndobo. Sinnazimba nnyumba ate nsondera ekisaawe? Bwe tubanga awo we tuli nga Uganda we tugitwala nedda. Ensi si bwetyo bwegenda okutambula. Ensi y'abawanguzi si bwetambula. Tugenda tuuka akaseera nga ba investors bakyalina okusiga ssente zaabwe mu Uganda kubanga bamanyi amaloboozi ga Uganda bwe gaba. Bannayuganda baliwo okutunulira negative. Ne bw'oba ozimbye ekizimbe nga kirungi kitya ajja kutunulira ebbaati ly'oseresezza. Eryo ebbaati lwaki ataddeko obaati bwe tuti kweyo wateekako butya nga yogera tazimbanga nakasiisira? Lwaki amadala yagatunuze n'ageyo wagatunuzaawa? Oba tuleke abakugu boogere? Oluusi osobola okwogera eki naye nga kiraga bunafu buna ntegerayo ya wansi. Atakolanga mbaga owootya amagezi ku mbaga y'omusajja. Nga neyo yakulima omaze emyaka 15 mu bufumbo ne mukyala omuzadde abaana 5 naye temukolanga mbaga. Omusajja yewaddeyo akoze embaga otandise okwogera. Teyandikozebwa teyandikoze atya nga bwe wakola ku yiyo. Eyo wagikola otya? Teyandizimbye bw'ati nti gwe wazimba otya? Ekisaawe kiruddewo. Mmwe kye mwazimba mwakizimbira bbanga ki? Gwe ne banno. Tusiimeko ge mazima. Tusiimeko. Webali nnyo mugana njagala otunulira ekisaawe nga bwe kiri n'enteekateeka yaakyo ne pulaani yaakyo. Uganda ng'ebadde tekirina. Well, era abamu baatuuka nti amaduuka baataddeko amaduuka ebbali. Njagala kubuuza omukulu ye ataddemu ssente ze yandifuniddewa wange? Mumpe ettaka mbazimbire ekisaawe nange nteekeko amaduuka. Mumpe ettaka mbazimbire ekisaawe nange nteekeko amaduuka. Nti ayandisoose kisaawe singa kye yasangawo yamenya kimenye mwandigambye nti naye omusajja yagenda okujja nga n'ekisaawe ekiriwo kiringa kifulukwa nga bwe bakusala ensawo Nakivubo abadduka baddukira mu kisaawe ng'afubutukira eno wansi mu gundi mu toilet n'afubutukira eno gye batendekeranga ebikonde. Ky'ekisaawe kye twalina naye kyali kikyali kisaawe nga n'empaka z'amasaza tosobola zetegekeramu. Mu kaseera kano tufunye ku ssanyu. Ky'ekisaawe kya Kyaddondo ng'essaza, ky'ekisaawe kya Kampala. Basobola okugamba nti ttiimu zonna eziva mu Kampala lwaki muddamu okupangisa eby'ebbali mukozese ekisaawe kiikino musasulayo ka contribution. Ebyo tubisiimeko ne byute angera ekisaawe ne byute yaakyo tugisiime. Omutindo gwe kiriko ewantu we kiri okukyusa byute yaawo. Obubbi obugenda okendeera okusinziira ku bubbi obwaliwo. Abantu abatalina we bakolera
bafunye amaduuka waliwo akolera ku kizimbe kya Hamu Alajana akolera ku Hamu Towers shopping grounds era oyo agamba nti bataddeko amaduuka talinaako dduuka lye naye bwe mbanga senga wange atundirawo ngoye nga wajja akasente n'aleeta n'ampeerera kirimu obuzibu era Alajana n'akuba empawa talinaawo dduuka talina na dduuka omulimu gwe gwa kuba mpawa na bwa papalazi bwebwo tulina obuzibu nti tuwakanya ekintu ekitajja mu buzito bwaffe twogera ku project eri multi-billion Uganda shillings twogera ku project nga abantu abamu kubagikubaganyako n'ebirowoozo tamanyi na bbeeyi ya mutayimbwa tulekere endowooza abantu abamanyi valiri y'ekintu ekyo boogere ge mazima bw'oba tozimbanga ku kizimbe kya kalina akeedi emboozi z'ekisaawe tuzireke kubanga tumanyi na mitayimbwa gikozesebwa mu kisaawe waliwo bannannyini mboozi abalina okwogera ge mazima naye nga nze ng'omuntu ndi musanyufu nze ng'omuntu nsiima ekikoleddwa tekikoma ku kisaawe naye n'abantu abaafuna amaduuka we batundira edduuka ly'oku Hamu likola ekyo tukisiime nti eyo project yateekebwawo bannayuganda tuyiga okusiimako tuyiga okwebaza abo abakoze ebirungi mwami Amesi Kigundu weebale omulimu gw'okoze era ne bwe tufunayo musigansimbi omulala n'agamba nti waliwo ettaka teririna kiriko mumpe nzimbeko amaduuka ebbali mbateerewo ekisaawe tumukkirize bwe kiba nga kiriwo ku lwa bulungi bwa bannayuganda kiriwo ku lwa bulungi bwa muzannyo gwa mupiira kati kitegeeza tufunye ekisaawe we tusobola okutegekera empaka eziri ku mutendera ogw'ensi yonna naye tubadde tukirina nga mwami Mulindwa bw'atatukkiriza Uganda tujja zitwala South Sudan na Rwanda tusiimeko obwolumu era nga mmaliriza nja kusaba mukulu waffe Hajji Amesi Kigundu ku butya bw'oteeseteese ekisaawe kino bannayuganda essuubi lyabwe liri mu bbanga ki okulaba nga batandika okukyeyambisa njagala tufune ku bigambo bye twasobodde okuba nga twogerako naye ebigambo bye okuva mu ye kennyini eyawumya omutwe oba eyawuma omutwe mu nteekateeka eno okubeera ng'onnyonnyola ate onnyonnyola kino nze ngamba kati ekisaawe we kituuse ng'eyo mukiraba kyeyugirira mudda tulina puroguramu eggala ekisaawe kino tukisaanikira naye okusookera ddala nga olaba tukikoze twakitaddeko advertising boards era nazo twapima ebizimbe ebirinaanyeyo nga ziri sufficient enough for now okulaba ng'abantu bayima bweru okulaba mupiira gwa bwereere mulimu okusomozebwa kungi nnyo okwesanze mu kisaawe kino naye nzanga okusinziira ddala biri ebintu nga bina nobitematema mu bwangu ekisookera ddala Uganda nza too negative ekintu ekyo singa tufuna engeri gye tukyejjamu nga bannayuganda tulemu okuteekinga responsibility nti buvunaanyizibwa waffe okukulaakulanya ng'abantu n'okulaakulanya ensi yaffe naye ate natakomaawo ne tulwanisa ate n'abagezaako okuvaayo ate okulaba nga bayimirizayo emirimu kale ensonga eyo singa tujejja mu mitima gyaffe ne tubeera nga tujja mu kintu nga kyakulaakulanya nsi ffenna ffenna tutambulira wamu okulaba nga tusitula ensi yaffe eyo ensonga emu ensonga ey'okubiri kozi ku kisaawe wano covid yatukyakalanyiza ddala n'atuza emabega kugamba covid yatucyankalanya nnyo n'obudde bwe twali tusuubira okumalamu ekisaawe ne tubeera nga twakusobwa kyenkana emyaka egigenda mu 3 n'ebyenfuna byennyini kuba covid yakyusa ebintu bingi ebyenfuna byagootaana naye ate nga bivudde ne mu kugootaana ne twesanga nti ne cost of production yagenda wala kyenkana ekintu kyewali obalira nti ekisaawe kino nja kimala miliyoni nga 5 aga dola kigeze miliyoni nga 15 kuba ebintu byatupulinga emitayimbwa gyonna sente zalinnya ebintu byonna byetugula ebweru byonna baabirinyisa ate nga ebintu byetulina okukolesa wano jjukira biri ku standard FIFA gye yatuwa eri international gye tugula ebintu byetuteeka wano jjukira n'aba Barcelona gye bagula ne ttiimu ziri ennene engagga gye bagula ebintu bino kati ne weesanga nga ekisaawe kigeze kyekana mu bukadde ga 15 bwa dola sente ezitali ntono naye owali Katonda buli kimu kikola kiyinzika era Katonda yampadde ndowooza obusobozi obulaba nti omulimu guno ngutula ate nsaba ampa obusobozi obugumaliriza ne bannayuganda bannange guba omusingi oba ekintu kye basobola okulabirako
batandika okukkiririzaamu nti ebintu nga bino tusobola obikola newaffe ne tuteegomba genda manga ga Bulaaya oba ga Bungereza naye ne tubeera nga tusobola okuyimirizaayo enkulaakulana eyo gye tulaba ebweru wano ewaffe wennyini ku butaka mu Uganda. Tiimu yaffe ezimba ntuzisitula ne zigenda e Italy, zigeze ziraba ebisaawe Milan, zigeze ziraba ebisaawe bazanyira mu World Cup South Africa, nayo bennyini bazze ne batukyaliraawo n'abatuguza kapeti. Omuntu okuguza kapeti tuula wano tasobola giguza buguzo gyo giteeke kuba nayo akuwa garanti. Kitegeeza aba alina okugirako n'aginstallinga. Kuba gikola amalo gikola akuwa garanti tejja kubeera certified by FIFA ne license ojja gifuna. Kati ekisaawe si kyekintu ky'ozimanga akatandaalo oba ttooyi. Kiriko emitenderwa kiteeka okuba nga guidelines eza FIFA ozikoze eki ozigoberedde. Nange nga Kigundu from a business perspective sisobola teeka sente zange nnyingi nnyo bwe ziti ne zifa mu kintu ekitagenda kubeera nga kiri certified by FIFA. Waliwo n'abantu abagamba kale ffe bakoleramu naye w'otunula ebisaawe ensi yakulaakulanye. Ebisaawe by'ebweru naye obeera obirambudde nammwe abatambulako ebisaawe kati byafuuka productive. Ebweru bakolerayo ate munda ne kiba nga kisobola okukwataganya emizannyo. So ensonga simbi era nsuubira bannayuganda tugenda kweyagalira wano nga tweyagalira mu kintu kye tukoze nga bannayuganda ekijja otuwa essanyu ku mitima kuba kikolebwa munnayuganda ate kyaffe kya Uganda. Nga bwe tugamba tugenda n'ebintu ebiri ku mutindo. Kati saawe eno ekiri ku mutindo kya artificial carpet. Eky'omuddo oluusi gukala oluusi gukola ki eyo nkola yadda. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu